Gwagoberera channel yaffe eno tukwaniriza era ngenda kusaba olikinge era osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe. Nkuleetedde eddagala gwabadde tamanyi ddagala gye bayita akafugankande. Akafugankande eddagala ly'olaba ku screen yo era we liba nga lyaludde wantu nga lyameze bulungi liyinza okubikka buli ekibeerawo. Buli muddo ogubeera gukaliraanye kagubikka nga ke kalabika kokka, y'ensonga lwaki bakayita akafugankande. Kuba keefuga ekikande kyonna kyonna ekibeera kikeetoolodde oba ekibeera kikaliraanye. Akafugankande bangi bakakozesa mu bintu bingi eby'enjawulo. Abakakozesa mu bakyala nga tebazaala, bakakozesa mu bintu bingi, bakakozesa mu bizinensi ez'enjawulo. Oli singa aba yeetaaze mu bizinensi ye okubaako by'akoleramu eby'enjawulo, bangi bakakozesa mu bizinensi ne mu bakyala abatazaala. Kadde ako bakayita kafugankande era we kabeera singa kabeera kakuze bulungi keefuga ekifo kye kabeeramu. N'olw'ensonga nti akaffe kano ke tuli mu kulaba mu vidiyo yaffe eno kakyali kato tekannaba kwagaagala kubikka kikeetoolodde ninga kafugankande afaanana bw'atyo. Lwakuba ayagala ofaananamu, alina engeri gy'ayagala ofaananamu nga kamunye naye ate nga si kamunye. Era ye atambula wabuti, naye atambula yeezingazinga ku bintu eby'enjawulo alanda. Abanga bombo naye ng'ate ye wabuti kyekyenjawulo ekimuliko y'oyo kafugankande. Ngenda kusaba osubscribinge ku channel yaffe eno osobole okuba nga oyiga eddagala.